Amanya gange nze Mwesigwa Erick. Go batuusako obuvune gye buvuddeko ngenda kuza omwezi 31 omwezi gwa January omwaka guno gwennyini. Olunaku lwali lwakubiri naye nga sitoni ne yantuusibwako yali mpange. Sigamba nti yali yaddala nti oba gavumenti yantuusaako bino. So nze mu mawulire okwagala otereeza ekintu kino because nga NUP yalina byensuubiza okumpa byetasobola tuukiriza kuba mbadde gye mbadde nga ndi mu kusafaringa nga mpita mbeera y'okunyigirizibwa. Gavumenti neraba nga esobodde okunjja gye yanjije nembeererawo nentwala mu ddwaliro buli kimu yabadde ekikola. So saawe mbadde nze okwagala okutangaaza ensi n'eggwanga limanye nti no sometimes olwo ebintu ebibeerawo mu nsi amu nawoza nti byaddala naye nga ate bibyo byakupanga. Muganda wange ono gwe mulaba waneena gwe ntudde naye waneena yabadde agenda okuddako okutokyalinibwa mwezi gw'okuna omwaka guno gwennyini. Nze gwe mulaba waneeno twapanga ekintu kino eyantuukirira bamuyita King Zali abeera ku gadi ya Kibanda akolanga bodyguard wa Bobi Wine. Nandukiramu ekintu kyonna nga bwe kindi sigenda kukola bwe naye tofaayo togenda wulira pain yonna. So bajja ne bakukwata nga obakukwata balina ebiso bakukuba noba nga tosobola wulira pain yonna. Ne bakola ebakukoze ne bakutokyalinga ne bakusula gye bakusudde. Bamala okusuula ne bakujja ne befula nti gavumenti ekusudde ne bakutwala mu ddwaliro yonna ne kuwa treatment biki byonna mwalaba mu media byonna badde bitambula. So nze okuba nti ndi waneeno mbadde mpulirwa kuba bansuubiza okumpa $5,000,000 ne bayita bapanga yali n'emitwalo akakadde saakafuna mu NUP ebyaddala bino byenjogera. So manja kujjawo propaganda yabadde atambula nga baleeta abantu simanyi alina tocha alina byatuusiddwako. That's why bamulaba nga ndi wano ndikwogera njagala mbagambe story nga bwe badde yonna ebadde etambula nti bino byantuusibwako si gavumenti si yabintuusaako byakolebwa kibiina kya NUP. Siri mu katemba ni mu bukakafu bwa ddala. Kye nkugamba it's true. Mazima paso zirabye basi singamba ndi mu katemba onali musiru kuola ka butakola ndagano yali ntegeera yange yinza okuba na dongwala mu sikola ndagano ogenda bakuwochenga naye wali ulidde ko gentleman's agreement. Nze nganzi mwala bifani ku media nga ne Kibanda siwe kiri Kibanda kizibu ofuna selfie ngoli naye omuntu omu mukyegendereze nnyo mu Kibanda Bobi Wine nga tuli naye bantu bameka tegeza umbuza ate membership basi kutegeera bakwa stambude naye wano ate mpulidde oyogera mu past tense akugambye asaze eddiro. Okay basebo ne tukolesa WhatsApp calls obo kitegeera tunagamba ate simanyo recording gavumenti zokugamba ne banoonyereza kati tukolesa WhatsApp calls obutasobola tutegeera biki bye tu planning. That's it. Yo bakaita MTX kasangibwa Chebando PMko kuba like kunga matunga amasimu ngabikiye like inzo kuba ina amasimu g'abantu abamu benjo bempointinzeko ngangalina munajjukire mabega ngenda kuzo omwezi 13 February waliwo story nti mwami Erick Mwesigwa yawambibwa abantu abali mu byambalo by'ekinnamagye n'atulugunyizibwa n'asuulibwa awantu. Olwaleero mwami Mwesigwa yennyini avuddeyo ajja atuulira ekyamutuukako ebisuubizo bye baamuwa ne batatuukiriza ate najja n'oli abadde addako munnooli yabadde addako mu mwezi gw'okuna naye okutuusibwako obuvune bwe bumu ng'asuubiziddwa ssente. Naye amala okulaba nti Erick yasuulibwawo n'agamba eno ddiiru ya bulimba. Kati ffe twasazeewo tubaleete bo bennyini boogere nammwe mwerebereko n'agammwe muwulire n'amatu gammwe bannayuganda abamu bwe batuuse okwagala okuyisaawo ebyobufuzi nti oddira munnayuganda ng'ono n'omukozesa n'osuula eyo ebiddirira bye bino. Ekyokubiri omukulu oli yafukamidde n'okufukamira ne yeegayirira bannayuganda abavubuka baleme kukkiriza kukozesebwa
kubanga ebivaamu obuvune bwose bw'obusigaza sijja kuddamu story gy'abagambye mwewuliriddemu mwekka sibalina drone nedda ssebo ekisooka ekigendererwa ekisooka mwami oli ababuulidde kyekigenda mu maaso. Namba 2 nti singa omuntu yenna aba akwatiddwa gavumenti ffe tubabuulira nti ffe tumulina kuba kyenagaana okutambuza ekigambo ky'okuwamba gavumenti tewamba gavumenti ekukwata ekyawukana yenkwata gye bakukwatamu omutujju tumukwatanga mutujju kyekibuuzo kye nabuuza nti ddala lwaki gavumenti yandyagadde okukwata Mwesigwa tiyali mutujju yali tateebereza kubeera mu butujju twali tumukwatira ki nyinga teri asobola kukinziramu kuba teri yakibuuzako olwo naye kati wuno avuddeyo abula ekyamutuukako ate mwagala kubuusabuusa sitole ye muli bazibu sudir teri gavumenti ekubulira bya security byegenda kola mu maaso gyeri gwe woli kye nakugambye tugenda kutuuka ku ntobo y'ekintu kino eriyo n'empuuta empuuta ogimanyi si mukene so ekiseera kya empuuta bwe kinaatuuka tujja kujanja nayo okwongera ku mulanga gwa mwami Eddongo nti bannaye teriyo ssente za bwereere. Namba 2 nti bw'osuubira nti bakwagala nnyo emirundi gisinga baagala kukozesa batuuke gye baagala okutuuka. Namba 3 tweyune program gavumenti zeetaddewo tufune ssente z'emyuga ssente za parish development model weeziri teziriko bukwakulizo teweetaaga kutuusibwako buvune ofune ssente. Namba 3 ebweru gye batusuubiza abatuuseeyo mumanyi sigamba nti ggulu era olina okufa abiina n'olwekyo bugagga buli wano ewaffe Uganda tukozese programu za gavumenti twekulaakulanye. Nkwegayiridde oli bwakuwa ebisuubizo ate akulage obukakafu. Amannya gange bampita Kaddu Joseph ndi muvuzi wa bodaboda wabula erinnya erikola ssente bampita Lion Art waffe gye mpangalira mu ghetto. Naye tuzze wano kutangaza ne muganda wange Erick kubanze nange mbadde muvumu ti Erick wavaako nga bamuwadde bamusuubiza nange omugwokuna Kaddu nange nkolole lole yange nange nfune ekigenda okukola ki okumpeebwa nibu nemaze okukola Erick muganda wange nga naye ali mu kalwaliro eyo kuba nange bansanze naye nga bazze mu kalwaliro gavumenti yakoze intelligence yawo ne tugwako mu kalwaliro bajjadde byaki ninga kalwaliro kenyini Erick kali kalina wadde ki kyeka muyamba kola tunadde neki n'ekikumi nyenda batangaza sajja bene UP enkola yabwe eri etya tukkirize fena twakikwatanga tukikwatire drone ziwamba ki abantu gavumenti ewamba baki abantu ndekati katubabuulira amazima nti NUP ena drone yayo bwemanya nti Kaddu omanyikiddwa oliwo NUP bagamba Kaddu milioni zino 5 soko ziteeke waka netugenda kuwa milioni emirala maika 5 twala tukujja ku stage w'okolera tukutwale tuna eminda gye tugenda okukola tulaye gavumenti tugirabise kuba enkola yakulabisa bamala okutwala tukiza tugane nga kuteekako gundi zino bamala kusanyalaza ne before nga bakukimye ku stage yo olina okumala ennaku nga mmeka nga 3 oba 4 bano bakansala betwalonda abalala banuupu ne batandika okugenda ku social media bamanyi bo bagezi nnyo ku social media bagezi nnyo bano tuteekayo buli kimu Kaddu bamuwambye Kaddu amisinga Kaddu akola ki Kaddu akola kino kati mu nnaku 5 nga bamaze okumidiya n'obuze bajja ne bakolako tochi ezo kati ne bajja kusuula mu kifo ekirala kati bannamawulire olunsula mu kifo ekirala nabo babaawo n'abaabwe obutuuka nti banne Kaddu badulanga yamisinga yuno drone yakoze eki yamusesamye kuba gavumenti utamaze okwogerako gavumenti neyo tegija nekola ki nemukuba ekigwayo nemusuula banne mwangu uno yazuuliddwa kati mutwale mu ki naye amazima amatuufu kale Kaddu ka NUP kakolera ekintu kyekkoledde naye sasula bulungi kuba ndatuuse mu kalwaliro Erick mwe yabadde nempulanga n'okungampa nga Erick nange mugwokuna kyembadde ŋŋendako si nange mbadde nakubiranga gwe Erick ng'oli wano era tuwadde mu kalwaliro kaffe ne Erick nga muga Erick sigenda
okukola loole eyo kuba gwe kyekuyisiza mu ttondole n'ekikumi aye nange ŋŋende so tutangaza bannayuganda bannange nga tuyimire teri atukase kwogera bigambo bino nga tutegeera bulungi bani tukkirize seemwayi simanyi iso nange mu mutima gwe mbadde manyi buli muntu amisinga yebe mukola ki tukkirize kati n'eno UP ng'eyagala okulabiza gavumenti ya Uganda nti etulugunya abantu naye yatandise okubanga ejja kutulugunya nze kaddu ensuule yabisa gavumenti eno nga bweri enki embeera siema yatulugunyiza omuntu nemala nemusuulawa so namwe baganda baffe abali eyo bavubuka bannaffe NUP besuubiza okukozesa ebikyamu byonna nsobola n'okufukamira nga mbasaba ate nga ndi muvubuka munnammwe titubeegayiridde ku kyatuse ku Erick namwe bagenda bakosa mu benga Erick tukize tugaane bale babenoonyeza byabwe tetuddamu tukosa bintu bya kisiru mu ggwanga lyaffe kyemaliamuko katono nnyo nze gwe mulaba waneeno nyinza okuba nkwedde NUP obumbi n'obumbi bwa ssente naye imagine kiswaza noswaza wallahi ne Erick nsaba tulage ku mbiri ko now ladies and gentlemen this is how low we have stooped for political capital. Look at this energetic young man is reduced to this because for you have to make a political pass. But you don't care what will happen to his life. Omusajja akubulira kana yatunulidde mwera ganti sebo nsaba mbuuze Erick omumanyi otya? Erick fefuna tubadde mu kibinda kyota freedom border. Okay. Kati freedom border ate mba mu freedom border yennyini memba ba foot soldiers fabeera mu bitundu ba foot soldiers yefa babeera wansi mu bantu ground ate nga tumanyikiddwa kati kitegeeza nti bumanyina Erick nga tuli mu group yetya yemu Erick twali naye ne bamuwamba nga amisinze naye nga nabali naye biba kuwamba wekka tobeera na muntu yenna gagenda wokolera ffe tujja kukola ki okujja kati Erick mumanyidde mu mbeera nga tuli mu kibiina kyekimu era nga tusazeewo okukola NUP naffe tutuuse ku bulamu era naffe tubeere mu nsi yaffe ekola ki egeeza nga naffe tuli bulungi era miliyoni 5 ago igatuviiddeko embeera nyonna gye mulaba baganda bange miliyoni ameka 5 ate Erick gatafunye musajja wange wankisebo nga bagenda obbayoola era temubeera mu layini nga bakukima Erick waba yagenda okukola Erick yaba agenda okukola era bamujjeri yekka yagenda okukola ogwo omulimu kati kaddulo ngenda okukola loole yange nange nja kuba yange era nja kuba butya wabula Erick naye ajja kukolako bulungi kaddu yamiisinze nfuna bulungi bwe kitambula